nekyanjawulo okumanya ekintu ate no kissa mu nkola. Leero essira liri nnyo ku kussa mu nkola sunna eno okusinga nga bwe riri ku kugibategeeza, kubanga oledde mugimanyi. Atagimanyi agitegeere. Era sunna eno okutandika mu Uganda abamu ogisomesa n'ogissa mu nkola. Allah yayisa ku mukadde waffe kati omugenzi Sheikh Abdul Karim Sentamu, nga sunna eyo si gwe gubadde omusomo gwange ekyamazima. Ye sunna ey'okwambulangamu engatto nga tutuuse we baziika bannaffe. Kitwale nti al-maqbara kyekimu ebifo eby'olukale ebitasosola mu basiraamu ti ono wa muziro gundi oba wa muziro gundi, bye tuyita limbo. Abatono bye bategeera obubi nti byabanaku, kyekimu ogenze mu limbo engatto ozijjamu. Kyekimu oba kuziise mu kifo kino ekisosola banna la ilaha illa Allah, kyolwokuba si wa muziro gwo, bye bayita ebijja. Era nawo bw'obanga otuuseewo ng'ogenda okuziika, sigambye nti ng'ogenze kulima bijja, oba kale ng'ogenzeeyo okulambula omufu oba abafu, engatto zo zijjengamu. Omanyi buli sunna yonna ekyamazima ng'abantu tebagikolerako, ate gwe n'ogikolerako, ate ogifunamu empeera nnene nnyo ewa Allah okusinga olumu zino eziri common, kubanga Allah akutunuuliza liiso lya njawulo, kuba naawe oba kyanjawulo mu bantu abasigadde. Okwambulamu engatto kitegeeza ki? Ti bwe mba ngenze mulimba okuziika oba ku bijja, naye nemba nga ntuuse entaana esooka weeri, entaana esooka weeri, nga nzigyamu engatto zange, nesiyingira munda muli mwe baziika bannaffe nga nzambadde. Wabula singa ekifo kibadde demarcated bulungi, kisaliddwako ensalo, tugambe eka oba eka, naye nga baatandika kuziika mu makkati, newankubadde yeeyitibwa limbo, naye wano wooyingirira entaana gye zitannatuuka, tekikugaana kubanga oyambala engatto zo, kubanga olwo limbo bw'enaabanga yayiika 5 naye nga baakatandika okuziikawo omuntu omu, ekifo ekyo kyonna tunaagenda tukijja mu ngatto olw'okubanga tuli mu limbo? Nedda. Kyevudde mbakomekera wawo ozijjiramu. Njagala muwulirize hadithi eno biidhinillahi tabaraka wa taala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam waliwo sahaba we yalina erinnya naye tiryali ddungi, lyali bbi, naye nga mu bubi ate mwana wattu teryenkana kibuuka, kubanga kibuuka ate ddyoligwa mu kasero ak'amannya agakyasinza okuba amavundu. Ensonga lwaki ntera obbaga nti kati buli alimpita kitwala nti anvumye, wakiri okunvuma nti musiru gwe ekyo kiri kale kale okusinga okumpita kibuuka. Buddeyo bulungi, lyerinnya abantu nga tuzuukidde, buli muntu bagenda muyita lye baamuyitanga ku nsi, okusinziira ku hadithi ya Al-Bara ibn Azib. Naye gweoyagala kubeera mu bantu abagenda okuyingira ejjana, banna tawhidi, naye ng'ate ekinnya kyo kyabali abashiriki, kiba kirungi mu siraamu? Kati ono erinnya lye yalina lyali kale kale, kuba baali bamuyita Zahamu.
zahamu naawe ng'omuganda bw'onaaga nti leero nga ndi mu zahama y'amaanyi oba otegeeza ki bizibu. Era izdihamu kitegeeza okufundaganirwa. Olwo Abawarabu ne jaamu ey'emmotoka bagiyita zihamu. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam alaba bambi omusajja ambuuza ma ismuka, erinnya lyo gwani? Manye okumanya amannya g'abantu kirungi, naye okumanya obumanya nti ono tusaala naye ku ttakuwa nga tomanyi linnya lye, wallahi tekiba kirungi. Si zambi naye tekiba kirungi. Tulaba bannaffe babatubikira wallahi nga tomutegedde, naye bw'olaba ekifaananyi mukyo sigambye nti ekifaananyi halaali n'olyoka ogamba wallahi musiraamu badde mmumanyi. Ma ismuka, jina lako ni nani? Siga Nabbi yali ayogera Luswayiri. Erinnya lyo gwani? Qala ko omusajja teyagamba kibuuka wallahi, wabula yagamba zaham, nze bizibu. Omuganda kozi naye atuuma bizibu. Balina erinnya bizibu, naye buli linnya lye bakuyita mubaamu okukusabira ofune ku makulu agalirimu. Kulabe ebyo baabibasomesa dda. Qala Nabbi namugamba bal anta bashir, wabula n'okuva olwaleero gwe Bashir. Bashir omuleesi w'amawulire ag'essanyu, omuleesi w'amawulire agaki ag'essanyu. Tiyawalaaza mpaka erinnya jjajjange lye yantuuma, senga lye yantuuma, erinnya ery'ekika. Era n'okuva olwo n'ayitibwa Bashir. Qala sahaba ono atugamba, sahaba yani erinnya waliwo agambye zaham, akamaze bukamazi. Sahaba erinnya yani Bashir. Ekkadde yani bainama ana amshi, bwe nali ntambula. Hadisi endala ekika ky'okutambula yakijjirayo ddala bulungi. Naga bainama ana umashi, bwe nali ntembeeza. Okutembeeza mukumanyi okutambuza ku muntu. Wona abasiraamu abalungi n'oba ng'ogenda n'akuwerekerako ne mwawukana n'oga nti wallahi abadde ayagala kumperekerako buwerekeza. Bainama ana umashi, bwe nali ntembeeza Rasulallah, omubaka wa Allah. Bwe nali ntambula n'omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala okutusale yaŋŋamba ya ibna al-Khasasiyya, owange mutabani wa Khasasiyya. Eryo no nalyo linnya ani Khasasiyya zibu. Kitegeeza yali amanyi kitaawe naye nga ye takola ki, nga bw'onaga kano katabani ka gundi naye nga ko tokola ki, tokamanyi linnya. Ma asbahta tunqim ala Allah, kiki kyenjagala ombuulireyo ng'enjuba bw'eva ebuvanjuba owulira nga tewakifuna eri Allah, osezza olulimi oluwewufu. Asbahta tumashi Rasulallah, bukeeseza ku makya nga otembeeza ne ku mbaka wa Allah. Qultu ne mugamba nti bi abi anta wa ummi, kulabidde kitange ne mmange. Enjogera eyo nkulabidde kitange ne mmange yakuwera, kuwerera muntu. Kyobuzibu bwe bujja nga kutwala mu kitange oba mmange waakiri bagenda naye gwe n'okola ki? Wabula si njogera yakulayira. Complaint kulla khairin qad asabtu, buli kalungi nkafunye. Buli kalungi nkoze ki? Nkafunye. Idh marra biquburi almushrikin,
baali bakyatambula we baayitira ku ntaana z'abashiriki. Ku ntaana z'abaki? Otyo kitegeeza abashiriki babaziika bokka. Basinga mwalimu abasiraamu, yali badde agamba nti ne tuyita ku ntaana z'abasiraamu n'abashiriki, naye twayita ku ntaana z'abaki? Z'abashiriki. Faqala nabbi n'agamba laqad subiqa haulai khairun kathir, abo baasubwa ebirungi bingi, bamiisinga elot, bamiisinga ebirungi bingi. Thalathan, yakyogera emirundi esatu. Famarra biquburi almuslimin, bwe baali batambula ne batuuka awaali entaana z'abasiraamu nazo ne baziyitako. Olaba ebyawula wakati w'abafu, ebifo mwe babaziika, bashiriki nabaki? N'abasiraamu. Neffe e Uganda si bwe guli, waliwo waziikibwa banna la ilaha illa Allah, naye nga bo balaba balina ekyenkizo kye balina, kwe kweddira omuziro ogumu, kwe kuba nti bazisukulu bagundi, naye ng'omusiraamu yenna atali memba mu famire eyo kikafuwa omuziikawo, wakiri bamuziika ku ttale. Okusosola okwo kwe musosola abasiraamu bannammwe banna la ilaha illa Allah nga ne mubasuula muguluka, muyinza okusosolwa ku kiyama. Muyinza okusosolwa ku ki? Ku kiyama. Tetuganye abooluganda basaana ne baliraanigana nga baziikiddwa, kuba naye olutalo lwe Uhudi mu ntaana emu mwe baaziikiranga abantu abasukka ku omu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amaze okubuuza ani mu bo asinga okusoma Qur'ani, n'abanga gwe yateekanga mu qibla mu maaso ku front line, yabuuzanga n'okubuuza, ono muganda waani? Era waliwo n'omwana yali afudde ne kojjaawe, bonna ne babaziika mu ntaana emu. Wabula bw'aba nnyoko tebakuziika naye, tebaziika bantu bakukula lyanjawulo, ono mukazi na musajja mu ntaana emu. Ebideyo bulungi. Ekyo kyo kirungi ddala. Lwaki? Kuba n'aligenda okulambula entaana, bwe muliraaniganya abooluganda agamba ono ani kojja, ate ono ssenga, ate ono maama omuto, bonna abawedduwa wamu. Era ne hadithi weeva ekwata ku Uthman ibn Mad'un munnabbeere wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yagamba sahaba, genda ondeetere ejjinja eri, naye lyali zito nga tasobola kulisitula. Nabbi n'agenda n'alisitula n'alissa ku kibegabega. Weewunya omuwali mu sseeka, ng'omusiraamu wa bulijjo ekintu kikulemye okusitula, naye seeka n'akisitula. Kitegeeza Nabbi yali energetic, yali musajja nga mulamu mu mubiri. N'aliteeka ku ntaana, olaba obunene bwalyo. Bwe yamala n'agamba nti ejjinja lino nditadde ku ntaana eno, manyireko entaana ya muganda wange, era n'ab'eŋŋanda zange basobole okuziikwa nga bamuliraanye. Allah, dokita omu ateetegereza bulungi hadithi eyo nga badokita banne abalala, ye yagamba nti togirabe eyo yesimba ensonga y'ebijja. Era alina n'ekitabo kye yawandiika ku Jeneza, n'asimba nnyo ensonga y'ebijja. So nga hadithi eyo yali esimba nsonga ya limbo, naye nga abooluganda mu limbo babaliraanyiganya. Sheikh Abdul Karim yafa ali mu limbo nti abyogera si abireeta, afiiriddwa omu ku baana be oba ku booluganda lwe, nti waliwo akafa akaliraanyewo nti tumuziika awo. Hadithi ekyo kiyaliko, okujjako nga dokita aveeri n'agamba nti eyo entaana Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yateekako ejjinja yali y'abaalulyo lwa Hashimu aba Quraish, timwalimu basahaba balala, ate kitali kituufu. Era teri kiseereza basiraamu nga bawaali mu kubasomera shubuhaati, bintu bibabuzaabuza ebifaanaganako bwe bityo.
ekibuzizza abantu mu umma shubuhat ne shahawat. Bwebuzaabuza ng'ebyo nabyagalwa bya mutima gwamu. Ekibuzaabuza kibeera mu bwongo, kigwamu na kusoma irimu na kuwulira banno bo bataputa batya ensonga. Ate okwagala kw'emyoyo kubeera mu mutima, okwo kukugwamu na kutya Allah. Siraamu leero ampeereza ka message nanga seeka nkola ntya tawuba ya zina. Kanseseza n'okunsesa, nkola ntya tawuba ya zina. Ne ngamba omusiraamu ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, basahaba abaayendanga sitaani nga zibaseereza bagendanga eri Rasul sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti nkuba amayinjo nzite, kitegeeze bayimaani. Kati oli bw'amanya nti nze sigenda kukubwa mayinja, sigenda kukubwa miggo, naye n'akugamba nti nkola ntya tawuba ya zina, tomubuuza bingi, wagikoze otya, yazze etya. Mubuulirire bubuulirizi, muwadde ensonga 5 naye sigenda zibawa, nja kuva ku mulamu olwaleero. Ensonga yaki yakujja mu ngatto ya Ibn al-Khassasiya, owange mutabani wa Khassasiya. Bwatyo nabbi bwe yamuyita sallallahu alaihi wasallam, owange mutabani wa al-Khassasiya. Naam, ikhla'an alayk, jamu engatto zo. Hadithi endala egamba ya sahiba sibtiyatayn, owange gwe ayambadde engatto ez'ekika ekya sibti, alqi sibtiyatayka, engatto ezo zejjeemu. Abamu yadde nga ate baali bamanyi naye nga mu kino baatanwa, baga nti kika ekyo kyokka kyekyali kigaaniddwa. Naye wallahi si kika ekyo, lwakuba bambi mu ngeri y'omugwikirizo awo ezo ze yali ayambadde. Ekika ekyo wano kye tuyite ekyamalaki, ngatto z'amalaki oba muzimanyi? Ziriko obwoya? Tikuli bwoya, ziriko obwoya. Mukyazambala simanyi? Abali old fashioned bakyazambala, abali modern tebazambala. Naye mu Busiraamu teweeteekangamu ekyo, tugogenda na kiri modern, ekiri old fashioned tokyagala. Gwe kituukiriza enkola y'Obusiraamu kyokola ki? Kuba n'ayambala olugoye olw'okweraga, nabbi yatugamba nti ku kiyama Allah agenda mwambaza olugoye olw'omunyoomoofu. Kasita oyambala olugoye shuhuratan olw'okweraga, ku kiyama Allah agenda kwambaza lugoye lwa bunyoomoofu nga biraka. Andi wagamba nga ate luno ndaba abalwambadde bangi, oli mwekuluntaze. Yali ngeri ya mugwikirizo nti engatto ezo zaali z'amalaki za bwoya. Omanya omu yali nsonga ya mugwikirizo, naye tekyali kigenderere nti by design yali agaana ngatto z'amalaki. Nalwakuba nti ne Rasulu yazambalanga ez'amalaki, hadithi weeri. Singa zaali z'abantu ba bbeeyi nnyo era abeekuluntaza, mbaka yali badde azambala sallallahu alaihi wasallam. Kati ono gwe yagamba ajjemu engatto si y'oli sahaba Bashir, wabula atugambye nti yalaba musajja. Bwe mba riwaaya sigendeese, riwaaya endala egamba nti nabbi yagenda okutunula, faraa rajulan, n'alaba omusajja yamshi fil quburi, ng'atambulira mu ntaana, si mu ntaana munda, wa alaihi na'lan, ng'ayambadde engatto 2. Era wano ekigambo na'al kizingiramu buli kika kya ngatto, naye yamugambira nti wange gwe nnyini malaki 2. Awo kitulaga nti yali ayambadde malaki. Fanadhara rajul, sahaba ono Bashir agamba nti omusajja n'atunulamu. Falamma ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bwe yalaba nti ono nabbi sallallahu alaihi wasallam, khala'ana alaihi, n'ayambulamu engatto ze, farama bihima, n'azisuula n'eri. Hadithi ntuufu Ibn Majah yagireeta mu kitabo kye nga ya 1568. Mugiwulidde bulungi? Ne Imam al-Bukhari, era eno njogera ya Bukhari, wabula si mu kitabo kye Sahih al-Bukhari ekyakyaka ennyo, wabula mu kitabo kye ekiyitibwa
al adabu al mufrad nakyo kya hadithi wabula omutindo gwa hadithi ezirimu si gwe gumu n'eziri mu Bukhari era mulimu entuufu n'ezitali ntuufu era Sheikh Muhammad Nasiruddin al Albani yavaayo n'atunuulira mu kitabo kino al adabu al mufrad nga yeeyambisa era abamanyi abaatukulembera nga bw'atunuulira olunyololo lwa hadithi bw'atunuulira mu kutubu tarajimi wa siyari ebitabo ebyogera ku biography ku byafaayo by'abagenzi ba hadithi n'agenda ng'agamba eno ntuufu eno si ntuufu eno ntuufu eno si ntuufu mulimu ne hadithi al-Qudsi gye nali njagala ennyo nga ngisomera nnyo abasiraamu yali ekwata ku swala naye nayo n'agamba nti si ntuufu hadithi mwana wattu ekomyawo tiyetaaga filosofe mungi awo weekomye tulabe ku bamanyi abaali boogedde ku nsonga eyo Imam Ibn Qudama al-Maqdisi amanyiddwa bulungi nyini kitabo al-Mughni era ekitabo ekyo kyennyini muzingo gwa 2 peegi 224 yagamba bw'ati wayakhla'u ni'ala oli ayambulamu engatto idha dakhala al-maqabira bw'aba ayingidde we baziika abantu wa hadha mustahabbun era kino kyegombesebwa amakulu sunna lima rawa Bashir ibn al-Khassasiyya olwa hadith eya Bashir mutabani wa Khassasiyya gye yayogera yeyo gye mbasomedde waggulu Imam n'akomaawo bwe tudda ku mulembe gwaffe guno waqad su'ila babuuzibwa ulamau lajnati daima lil ifta abamanyi abali kakiiko ak'enkalakkalira akafulumya fatwa mu ggwanga erya Saudiya bababuuza hal khal'u ni'ali fil maqabir abafu okwambulamu engatto ng'omuntu agendawo baziika mina sunna kya sunna am bid'a oba bid'a omanyi ekintu bwe kitaba sunna ng'ate gwe mu kikola okisuubiramu empeera eri Allah kiba bid'a 2019 naliko e Madina kibuga kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne tugenda okutungisa ku makanzu naye omuyindi yatubuuzanga sunna am nga akasigaddewo akamira sunna oba paka lwenakamalayo nga nti am bid'a sebo nga nabo bakimanyi nti engoye ennyimpi ziba ki ziba bid'a ziba sunna sitaani si nnungi era ekuseereza oteekewo akakyama waligambye nti audhu billahi min ashaitani rrajim naam bayanukula abamanyi abo ne baga nti yushra'u kya mu shariya yaffe liman dakhala almaqbara eri omuntu bw'ayingirawo baziika khal'un alayhi okwambulamu engatto ze lima rawa Bashir ibn al-Khassasiyya radiyallahu anhu olwa hadithi ya sahabi Bashir ibn al-Khassasiyya وذكروا الحديث المتقدمة باليت حديثي يود وقلو أن يقانت باليت حديث شيخ محمد بن صالح المنجد أتوان دي كرابين يقام باليت حديثي وقلو ثم قال بمامنا نبقام نقام بمن يابو مقوانجل السعودية قال أحمد إمام أحمد يقام إسناد حديث بشير ابن الخصاصية جيد ولنيولو وبتشيني اوف ريبورت وميسي حديثي يا بشير ابن الخصاصية لورونجي makulu hadisi tugitwala nti ntuufu Imam Ahmad yagamba adhhabu ilayhi nange ngenze n'ekyo era bye bagendanga nabyo kyegavanga gayitibwa amadhehebu kubanga dhahabu bishay aba alina kyagenze nakyo agamba Imam Ahmad ibn Hanbal adhhabu ilayhi nange ngenze n'ekyo illa min illa okujjako nga wabaddewo ensonga lwaki toyambadde engatto wal illa abamanyi be Saudiya baga nti ensonga ayinza okulemesa engatto allati ashara ilaiha Ahmad Imam Ahmad gye yasongako rahimahullah Allah musiime kashauki okubanga mu kifo waliwo amaggwa warramda obanga omusenyu gwaka nnyo gwokya nnyo nefe ogwo omusenyu wano e Uganda tetugulina ettaka nga lyokya nnyo n'otukanoga nti sobola kutambula bigere byerere wano weekiri ekyo kiri Saudi ne mawanga agalina omusana pereketya era hadisi nabbi gye yagamba sallallahu alaihi wasallam salatul awabina esola y'abantu abadda eri Allah yali ategeeza duha ekiseera kyekisinga obulungi hina tarmulu alfisal mu kiseera engamiya
omusenyu guli ogwaka ennyo pereketi ogwokya lwe guzookera mu bigere yakozesa kigambo tarmulu ye ramula omusenyu ogwo ogwokya ennyo baguyita ramula wamanya wambaga nti n'ekigambo ramadan abawarabu bwe baali batuuma amannya g'emyezi ramadan yagenda okutuuka nga omusana mungi nga bwe gukuba mu musenyu mwana wattu ebanga ndabirwamu ne bagituuma ramadan wala ne baga nti yatuuma ramadan lwakubanga ekigambo ramadan kitegeeza ekintu ekyokya naye lwakuba ramadan eyo kyamazambi nolaba batasaala nabo nga bazze ne basaala nekyo ekimu kino oba kiri ekikulu kya byonna Imaamu Ahmad agambye nti kujjako nga omusenyu gwokya nnyo awo zijjeemu wanahawihima n'ebirala ebifaanaganako nga bwe bityo nga ki ng'ebisooto fala ba'sa bilmashi fihima awo ng'oli mu ngatto bayina alquburi ng'oli mu ntaana oba oli ewali entaana litawaqi l adha olw'okwewala obukyamu obuyinza okutuukako fatawa allajina daima fatuwa z'akakiiko akekalakkalira mu kitabo kyabwe ekyo kyennyini era obulungi lil insani eri omuntu ayakhla'ana alayhi ayambulemu engatto ze idha masha baina alqubur waba atambulira awali entaana illa lihaja kujo nga wabaddewo obwetaavu imma an yakuna fi lmaqbara shawk eidha nga webaziika waliwo amaggwa au shiddatu harara oba okwokya okw'amaanyi au hasa oba obuyinjayinjayo uthi rajula obuyinza okuyisa obubi omusajja kubanga abakyala eyo tebatuukayo fala ba'asa bihi tekiina buzibu ay amakulu yalbas alhidha ayambala engatto wayamshi bihi baina alquburi nazitambuza mu makkati g'entaana majmuu fatawa ibn uthaymin kyekitabo omuzingo gwa 17 peegi 22 bw'oyagala okigaziwa soma n'ekitabo bakiyita ahkamu ljanaizi wa bidauha amateeka g'ejjeneza n'ebizuule ku jjeneza kya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yayogera bingi ebizuule ku jjeneza wano ng'omuntu yakafa n'abikuba wali wano nga bagolola omufu n'abikuba wali wano nga banaaza n'abikuba wali wano nga bazinga n'abikuba wali n'agenda mu kusaalira bida eziri mu kusaalira kamamenyereyo emu ey'okusoma nga tumaze okusaalira jjeneza ne kifuuka kya lutentezi ebeefuuse bida yamenya bida mu kuwerekera omuli tahaliri n'ebirala kuwerekera omufu n'omuliro n'ebirala n'amenya bida mu kuziika n'amenya ne bida mu kulambula entaana emabega eyo nali nsazeewo bida ezo zonna nziwandikira abasiraamu nga nzivuunula zaalinga mu 3 naye ebirala ne binkwatakwata naye bwe binanta insha Allah nja zibamenyera ate nyongereko n'ezaffe eŋŋanda zataateekamu insha Allahu taala n'olwekyo mu kitabo kyekyo ahkamu ljanaizi wa bidauha yayogera nnyo ku nsonga eno ey'okugjamu engatto era ekigambo kya Ahmad ibn Hanbal yakikomentingako naga nti ngaagoberera nnyo sunna tula Imam Ahmad ayitibwa Imam ahli sunna imaamu w'abantu abali ku nkola ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam naffe bwe twawandikayo ebitabo byaffe byali 2 ekisooka twakiyita okulambula entaana okwakkirizibwa n'okwagaanibwa ekyo nno ku eke weekiri nakiwandika sinnatandika nakusomesa wano naye nga weekiri okulambula entaana okwakkirizibwa n'okwagaanibwa era naffe twateekamu ti bw'oba ogenza ozirambula ng'otuuse we ziri jamu engatto twawandika n'ekitabo addafunu wa ahkamuhu okuziika n'amateeka g'okuziika era namwe twamanya nti olw'okuba abaziika bagendera mu ngatto ne tukola ki ne tukiwandiikako okuziika n'amateeka gaakyo kinene nnyo nno ekyo kisinga ne ku kiri ekisoose omuntu agenda kubuuza ng'ate batusomera bulijjo hadithi nti bwe tuba tumaze okuziika omufu ne tumukuba amabega malayika 2 ne zimujjira mubuuza ebibuuzo awulira okukoona kw'engatto zaffe nga tumukubye amabega tudda awaka temujiwulira nko hadisi eyo masha Allah kati eze bayita shubuhat omuntu agigwako mu kifo ky'okutabaganya nti kino kikolera wano ne kino kikolera wano
kyayagadde kyalondako kuba n'agamba neekubye okwambala engatto, oba omulala n'agamba ti eri etugambye okwambula ekubye ozambala ng'odda awaka. So nga waliwo ekigambo ekiri wakati. Tubulaba Imaamu Tahawi rahimahullah alina ekitabo bakiyita Mushkilul Athar, ebyawandiikibwa nga bibuzaabuza. Bwe yamala okuwandiika ekitabo ekyo yaleetanga hadisi nga aleeta eno esimba ate eno ng'ezimbulula. N'awandiika ekitabo ekirala bakiyita Sharhu Mushkilil Athar, okunnyonnyola ebyawandiikibwa ebibuzaabuza. Nkubiriza abawaalimu bakisome, nze ekiina ku Maktaba Shamila, naye kirungi kubanga omumanyi oyo agenda n'aleeta hadisi n'aleeta endala naye nga tannatabaganya nange Nuuhu nga mpanise nga nti wallahi binnemye, niye agenda okutemaatema bwoti noga masha Allah. Era buli lwenkisoma nzijukirirawo aya egamba nti innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, abamanyi basinga okutya Allah. Kuba bwe ebibabuzaabuza bitono naye gwe ebikubuzaabuza bingi, ate era bwona bomumanyi naye kugoberera kwa mwoyo gwo ebijja okukubuzaabuza bijja kuba bingi. Ng'eyabuzaabuziddwa n'agamba kale ono seeka yabadde n'okuseeka Adamu Senjala Allah amukuume, agamba nti ayokya byawongo biri byayokya byatondwa mu muliro, ate mbwe akwata muliro abyokye. Kati eyo shubuha nnene yali badde tereetebwa musajja gwe tugaa nti wa diguri, naye mubaamu okugoberera kw'omwoyo gwe. Bwe kiraba kugoberera kwa mwoyo gwe kiba nti irimu agirina mu birala naye mu kino tagirina. Kati komyomi katukimuluŋŋamye oluvannyuma tugende. Kituufu Allah yatonda amajini mu muliro naye tigakyali muliro. Nga nawe bwe yakutonda mu ttaka tokyali ki? Bwe yatonda malayika mu kitangaala tezikyali ki? Kyola Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah lwe yamugezesa sitaani n'emusemberera sola yali ya subuhi ng'erese n'ekitawuliro emwokye. Nabbi agamba nti fa akhadhtuhu, nagikwata, wa khanaqtuhu, n'engituga, hatta ahsastu, paka ne nawulira barda luabihi, obunyogovu bw'amalusu gaayo, fi yadi, mukono gwange. Sheikh ayitibwa Muhammad Shakhmal ng'ava mu ggwanga erya Morocco ndowooza kati tiwali atagitegeera. Ng'ava mu ggwanga erya Morocco yali annyonnyola hadisi eyo, ekitabo kye nkirina awaka, Allah saasire munna Kenya eyakingulira. Yagamba nti hadisi eno ebeeraga nti Allah newankubadde yatonda amajini mu muliro naye tegakyali muliro. Olw'ensonga Nabbi agambye nti mpulidde sallallahu alaihi wasallam obunnyogovu bw'amalusu gaayo, teyagamba kwokya. Naye Yeseeka yasinzidde ku leediyo ya Busiraamu. Oyo kyotya ebyawongo ng'ate byatondwa mu muliro. Ani agamba nti bwe mba njokyeza ebyawongo mba njokeza amajini? Nze mba njokeza kampu. Nabbi Ibrahim bwe yatematema amasenemu tegabangamu majini ge basinza, yali atematema kampu agijjewo. Olinga agamba nti n'amasabo nga nina obusobozi sikirizibwa kulyokya. N'abalwanyi b'entalo ez'ensi bw'asanga kampu agyokya, tuwano omulabe waabadde ng'amanyi nti ayinza okukomawo olulala. Ayiseeka akimanyi nti n'ebintu ebyo ebifundikwa mwe baba baalaamiriza empewo zino zibeera omwo, kuba tosobola giraba. Era kivula bw'oba olaamiriza osika kifundikwa ekyo n'oga ajjajja obwavu bunzita. Kati bw'okyokya oli akiraamiriza kijja kuba kimubuzeeko. Tula n'abashiriki baakaayenye nnyo nti nemwokya ebyaffe, kati ate gwe Seeka ogamba nti obyokya tebiina makulu. Nga naakulira abasawo mu Uganda gwe bayita ani? Baka oyo ani? Sikulannama. Waliwo omusajja awo erinnya ndyerabidde, Ali Gaweesa, yavaayo n'alumba Seeka Senjala naye n'akola ka vidiyo ng'asaasaanya irimu ye ey'obutwa. Naga naffe tugenda kwokya amakanzu gamu n'enkofiira zammwe tugenda kuzookya, ate tetujja kukomaawo n'emizikiti tugyokye. Kati olaba ye yanyiiga nnyo nga bookezza ebyawongo, naye Seeka agamba nti ali ku tawhiidi, agamba nti oba tolina kyoyokyezza singa si bufunda bwa kiseera. N'alirese ne hadith
nga Nabbi alagira basahaba bookye biri bye baali basudde mu luzzi nga bamuloga, niyo obudde bujja kuba bugenzi. Oyo naye tumuwadde eddakiika nga 5 kyetumanyi kajja mutuukako. Tumwagala nnyo ku lwa Allah naye tagezanga n'agamba tyokwokya ebyawongo si kya mu busiraamu. Ketusembyayo nga tumugamba kadi gwe yatonda mu ttaka bwe nkwata ettaka lifunfugu ne ndikkuba towulira bulumi? Oba onaaga nti siina kempulidde nze yatondwa mu ttaka ate onkubye ettaka. Ye Allah tagamba la amla anna jahannama ngenda jijjuza minal jinnati amajinni. Jahannama si muliro. Allah agambye agenda kujjuza ki? Nsome nnyo ekitabo kyange kye bayita ebifa ku majinni n'omuzimu. Ebifa ku majinni n'omuzimu kya peegi 245 mu size gye bayita A4 size. Abamanyi ebya printing, A4 size book peegi 245. Bino byonna nze byensomesa mba nabiwandiikako dda, mba mbimanyi bulungi. Kitegerekese bulungi, kijja kukuluŋŋamya otegeere ebifa ku majinni. Kuba bw'onaaba seeka n'oga ekyo muwalimu eyakiwandiika, waliwo yatuyita omuwalimu ku leediyo emu. Nuhu omwogerako ki? Alimu oluwalimu waalimu. N'essaawa eno nkyenyumirizaamu insha Allah okubanga ndimu oluwalimu waalimu. Kuba oba toluliimu ddala ate kiba kibi. Waliwo ne fitina endala ezaaliwo myaka nga 15-20 oli naaga nti oyo ng'oggyeko ebintu bibiri kusomesa wuzu na sola talina kyamanyi mu busiraamu. Ne ngamba alhamdulillah singa kwakuyisa ngalo mu maaso bwe mbanga nsobola okusomesa abasiraamu wuzu perfectly naawe omulabe n'okikkiriza nesola nengisomesa perfectly naawe atanjagala n'okikkiriza nga ne yegenda okusooka okubuuzibwa ngamba alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Nokyo oli bwakuvumanga nti oli wagutwe gunene ng'oga nti n'obwongo nabwo bwe buba bungi era bubeera mu kitwe kiki. Olowooza Nabbi yalina omutwe mutono bwali bulwadde? Nabbi bw'ayogerwako nti yalina omutwe munene ng'oga nti avumwa buvumwa? Bw'oyagala kali katono ng'ak'omusege. N'olwekyo okulambula entaana abasiraamu bwe muba mugenda ozirambula engatto muziggyemu. Twatandise okusomesa ku musomo sunna ezasengukibwa nyingizaawo eno eya leero insha Allah tujja gyongereza ku ziri. Twakasomayo sunna 10 ate eyo ya 11 biidhnillahi tabaraka wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibiri byokka saagala kisukako. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bwe kiba kyawukana ekyo atawo kiba kyawukana twasomesebwako nti ejjeneza tetuziwerekeza muliro. Ekyo kyo kituufu. Waliwo sahaba aga nti nziti yalama nti tetumwerekezanga jeneza yange omuliro yadde eddoboozi. Wakubadde bannabbi abakivunula nti eri ebiwoobe munaye la ilaha illallah. Hadithi yazze ejja nti wala bisautin yadde eddoboozi bw'ate ng'otandika okutematemamu ddoboozi. Oba lyakaana kakaaba oba lyanteekaaba ddoboozi. Kaakati twaganibwa okuwerekerwa jeneza n'omuliro. Naye ate enkoowe ku ntaana nga bazibugirizaako amatoffaali ate agaayokebwa mu muliro. Si bwe kiri? Kati situgendeyo nangoye zaffe engolole naye nga twagoloza muliro. Wali omuliro ogwali gutegeezebwa, muliro guno ogwaka yali nkola y'abashiriki. Ye bwe babanga bagenda okuziika baakirabanga nti kyakitiibwa omufu bamuwerekeza eki omuliro ng'era bagenda bagukutte. Naye toffaali eryayokebwa edda, toffaali eryakola ki? Eryayokebwa edda si gwe muliro ogutegeezebwa. Kibuddeyo bulungi? Naam. Alaikum salaam.
mulimbo oluganda lwe mbadde ntegeeza nti tubaziika wamu, mbadde ntegeeza oluganda olw'omusaayi, naye nga already muli basiraamu, terubadde luganda nga temuli basiraamu, kuba nabo benjogeddeko ku lutalo lwe Uhud baali bafiiridde mu lutalo lwa busiraamu. Era ekizibu ekyo ekyatuka ku umma, twafunamu ebyokuyiga bingi, omwali obutatambuza mayiti. Abafiire okumpi awo be baziika mu Baqi', naye abafiire ewala waliwo be baleetera ku ŋŋamiya, naye ng'ate afiiridde mu jihaadi, gyafiiridde gye bakola ki? Era mu kitabo kyaffe okuziika n'amateeka gaako byonna ebyo mwebiri, lwakuba gwe bw'otunuulira omutwe nti okuziika n'amateeka ng'olowooza byangu. Waliwo abaaleetebwa ku ŋŋamiya naye nga bafiiridde mu lutalo lwa ddiini, nabbi n'agamba mubazzeeyo sallallahu alaihi wasallam. Wamanyi batuga nti okugjako ekifo nga mulimu ebisolo bisobola okutaagulataagula mayiti, obanga omulaba ayinza ogiziziikula n'azityoboola. Nina nno ka sipiidi kendiko banna, muyinza okunsomera hadisi nti ayatul munafiki, obubonero bw'omunnanfuusi bagambye babiri, ate kati oli wakusatu, naye kasembeyo insha Allah taala. wangi tfaddal. Kati kambalagirira ekitabo, mulaba wansi wano Siraamu yavaawo. Ekitabo kya Sheikh Musa Muzammil ekikwata ku sunna ekikumi, kati ekitabo tibiri bibiri, kati ojja kusangamu sunna 10 bimeka? 2. Ojja kusanga ng'omwo mwennyini oba oli awo naffe ze tusoma nga mweziri. Kati ekyo kikwanguyire, yawandika ku bintu nga sunna abantu bazisenguka, si ya muswaki gwokka ng'abantu bwe balaba omuswaki ku kitabo, munda ezirimu mpitirivu. Era nange nja kuwalirizibwa ate nga nsomesa omusomo gwange guno, sunna ezasengukibwa, era nakyo nkisome, nja kusangamu ze simanyi. Naye ng'emyaka nga 3-4 ku King Fahd, wali King Fahd Plaza, King Fahd Primary School, twalinawo omusomo gwa darasa gaggadde ng'eno eriwo 29-31, bampa omusomo nga gukwata ku sunna ezasengukibwa. Oyinza ogunoonya ku YouTube n'ogusangayo biidhinillahi taala. Naye ku luno guno gwe tusomesa mu series, twagala bibe bingi nnyo, oba zinaaba sunna 2, kale zituukeyo. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.